Uganda Mukama Yesu Kristo. Njagala okwebaza Mukama olw'obulamu bw'abawadde mwenna nange ankuumye bulungi. Mukama yebazibwe. Mbeera njagala nnyo okuba nammwe naye emirimu gintwalaganya nimba nga sisobola olumu okuba nga nzija nemba live. So nsaba okunsonyiwa kati olwaleero nzize ku nsonga. Tugenda kwogera ku nsonga ku kyoto kino ekitibwa Altar Uganda. Tugenda kuba twogera ku nsonga eya Musoke oba Rainbow Musoke. Tuli ku program eyitibwa Altar Uganda nga tusabira eggwanga Uganda n'okwongera okumanya ebyama Sitaani byagenze ayitiramu. Waliwo ebintu bingi ebikolebwa byolaba nga tomanyi lwaki biri bwe bityo, so nga birina amaanyi agabifugiramu emabega waabyo nga Truth and Justice Ministry of God. Katonda yatulungamya okubategeeza ensonga zino. Katusabeko then tugende mu kigambo kya Katonda mu dakiika ezitali nnyingi. Ensonga zino zigenda kuba zitambulira mu kigambo kya Katonda. Mwenna baganda bange olwadde beebuuza nti akabonero ka Musoke ke tukozesa kaaki. Tukimanyidde ddala nti Sitaani tatondanga bintu naye akozesa ebyo Katonda bye yatonda ye n'abyekiikamu okusobola okuwabya abantu ba Katonda okusobola okwezizika. Talina bibye oyo omubi devil, talina bibye wabula yekweka bwekwesi. Njagala okwebaza abasajja n'abakazi abali mu kusinza. Tuli mu kiseera eky'okusinza ekitandika olwakyatanisa olwaleero ennaku z'omwezi nga 10 ku mikutu gyaffe ffenna mwenna abatusinkana. Nyongera obbanjula emikutu gyaffe gya TikTok account egenda kuba bize nnyo eyitibwa Truth and Justice Ministry of God. Gendayo ogisearching ogenda gifuna. YouTube channel Truth and Justice. Obubaka bwonna kwe buli. Mukama batuweera omukisa. Nziza okusomesa ku kigambo Rainbow. Ewa Katonda kitegeeza ki? Ewa Sitaani kitegeeza ki? Tega okutu gwe wenna abadde ayagala okukitegeerako. Ngenda kubanga nkikutegeeza era Mukama agenda kukola bulungi. Ntandise bwe nti katusooke tusabe. Ayi Katonda Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, Mukama nzuno mu maaso go nga nziza okwogera n'abatukuvu bo nga njogera ekigambo kyo. Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, nzuno mu maaso go Mukama nenenya olw'obutali butuukirivu bwange n'obw'abantu bo bonna okwetooloola emikutu gyonna kwe tuli. Nsabye amaanyi go Mukama, nsabye ekisa kyo kirabisibwe, nsabye ekitiibwa kyo Mukama kitulungamye, nsabye omukono go Mukama amagezi okumanya n'okutegeera bitule mu ffe. Era Mukama oyongere otubikkuliranga ebyama mu buli mbeera yonna okusobola okulaba nga ekkanisa yo edda ku musingi. Ebuzaabuziddwa ebbanga ddene Sitaani akulira ku musingi ku sipiidi nnene nnyo okuwamba ensi. Naye Mukama naawe otaddewo abantu abalina okukola omulimu gwo ku sipiidi ennene. Kyetuva twetoolodde emikutu gyonna Mukama. TikTok Mukama, twetoolodde YouTube Mukama, twetoolodde Facebook Mukama, twetoolodde WhatsApp Mukama, okulaba nga tubunyisa enjiri ey'omusana n'emirembe, nga tubunyisa ekigambo kyo ekiramu Mukama. Katonda omuyinza bintu byonna nga tubunya enjiri ey'amazima n'obwenkanya. Katonda ow'ekitiibwa nsabye weegulumize. Kulembera abakazi bano, kulembera abasajja bano. Nsabye ayi Katonda waffe weegulumize. Kitaffe abeera omunene nannyini ggulu n'ensi. Ngenda kukozesa dakika ntono, dakika ndowooza zijja kubanga 3 oba 25. Olubereberye essula 9. Olubereberye essula 9. Olubereberye essula 9. Ya Katonda w'ekitiibwa nsabye onnuŋŋamye
Mukama era onkozese nga bw'oyagala. Sitaani bino tayagala biwulira, naye Sitaani akozesa obubonero bungi obumu obulaba bannabyabufuzi nga bakola engalo zino bbiri bwe bati. Engalo zino bbiri zitegeeza peace oba emirembe. Akabonero ka Musoke kategeeza emirembe, naye Sitaani ajja n'abyekiikamu n'akozesa abantu be nga mu bantu abamu bakozesa mulimu bannabyabufuzi, mulimu abasumba, mulimu abantu mu bika eby'enjawulo. Sitaani akozesa obubonero obwo. Yabba akabonero k'omusota, akozesa akabonero k'omusota mu bitongole ebimu ebirowoozesa nti bulamu, kumbe nga b'endagaano zaabwe ziyitawo, nga World Order bweri, nga program zaabwe zitambula okulaba nga basaanyawo ekkanisa ya Kristo. Kati nziza okutegeeza lwaki abali b'ebisiyaga beekweka mu kabonero ka Musoke. Okulya ebisiyaga balowooza nti balina eddembe lyabwe okukola ebyo. Kati bagenda mu Bayibuli ne bajjayo ebyawandiikibwa ebyo Sitaani abimanyi. Nyirajjukira Sitaani bwe yali akema Yesu Kristo yamukootingira ebyawandiikibwa. Sitaani amanyi nnyo Bayibuli. Kati okukuba Sitaani n'obwakabaka bwe bwonna tulina okuba nga tukozesezza ekigambo kya Katonda. Lwaki bano abantu bali b'ebisiyaga bakozesa obubonero obwo? Lwaki Aluminaati akozesa ebibonero obwo? Lwaki abakulembeze b'omu Sitaani bakozesa ebintu ebimu ebimu ne bakwata ne Bayibuli ne bagamba nti balokole? Bantu bangi balina makanisa amulowooza bapasita naye nga batume bamulabe Sitaani. Tugenda balabira ku bibonero bwabwe n'ebikolwa byabwe okubaawula. Amadiini leero mugawulira mangi. Waliwo ey'ekisa, waliwo abeeyita baani banange simanyi banuuwa, waliwo abayisa Masiya. Ago gonna amadiini weegali, naye amadiini ago gazze kubuzaabuza. Abantu abo ogenda bategeerawa bayogerwako mu Matayo 25. Matayo 25. Bangi bajja kujja beeyite erinnya lya Yesu, bangi bajja kweyita Kristo, baawo beeyita bayisa Masiya, beeyita bakwata ekigambo kya Katonda ne bakikyusa ne bagaa tuli mu kisa. Kituufu ekisa kye kitukuumye ffenna, naye ekisa kitambula n'amazima. Ngenza mu byawandiikibwa, saagala kulya nnyo obudde. Ngenda kusoma okuva ku lunyiriri olw'omunaana. Katonda n'agamba Nuuwa n'abaana be awamu naye nti, nange laba nywezezza endagaano yange nammwe era ezzadde lyammwe erinaddawo olw'ekkumi, era na buli kiramu ekiri wano ekiri awamu nammwe, ennyonyi, ente na buli nsolo ey'ensi awamu nammwe, byonna ebiva mu lyato, buli nsolo ey'ensi. Olw'ekumi, nange nywezezza endagaano yange naawe, so ebirina omubiri byonna tebikyazikirizibwa nate mulundi gwa kubiri n'amazzi ag'amataba, so tewakyabaawo mataba nate omulundi ogwokubiri. Okuzikiriza ensi, tewakyabaawo mataba nate omulundi ogwokubiri okuzikiriza ensi. Olw'ekumi, Katonda n'ayogera nti, kano ke kabonero ak'endagaano gye ndagaana nze nammwe. Njagala owulye nti Katonda azze ng'alagaana endagaano. Yalagaana ne Nuuwa endagaano etalimenyebwawo.
era endagaano eyo ng'eteekebwa ekolwako eyogerwa, Katonda yamala n'agissaako akabonero. Akabonero ako ebeera logo. Buli kampani, abantu bangi balina zi kampani eyo ebeera n'akabonero, ebeera ne logo, nga bw'olaba fulaga ya Uganda nti wakati mulimu n'eŋŋaali. ŋŋaali eyo bw'ogenda ogyetegereza erina kyemiininga, etegeeza moving forward. Wadde nga leero tumuvinga down, tumuvinga tudda wansi, naye twandibadde tumuvinga tudda waggulu. Bw'otunuulira fulaga eya Uganda, fulaga eyo bw'ogenda ogibala ennyo erimu colors 7 eza Musoke. Bw'ogenda okutunuulira langi eyo ennyo n'ogyetegereza, esobola okuvaamu langi ezo meka eza Musoke 7. Abakazi n'abakazi. Naye nga Katonda yaleeta akabonero ako ng'aleese emirembe eri ggwe nze nange, okusonyiibwa, era endagaano gye yakola n'agissaako akabonero. Olw'ekumi atugambye Katonda n'ayogera nti kano ke kabonero ak'endagaano gye ndagaana nze nammwe na buli kitonde ekiramu ekiri nammwe okutuusa emirembe egitaliggwaawo. Kabonero ki? Kaakano wansi mu Lwanyi 13, nteeka Musoke wange ku kire, era anaaba akabonero ak'endagaano gye ndagaanye n'ensi. Olw'ekumi Musoke Katonda yamussa ku kire ng'akabonero ak'endagaano gy'alagaanye n'ensi. Akabonero ak'endagaano ak'emirembe ak'okuteesa. Emirembe kye kintu ekisinga okuba ekirungi. Emirembe, ewali emirembe buli muntu asobola okukola ky'ayagala, buli muntu asobola okuba mu bulamu bw'ayagala, buli muntu asobola okuba mu bulamu obw'okwesiima. Naye awatali mirembe tewali ayinza bbubaamu. Bano abantu lwaki baakwata akabonero ako? Lwaki baafuula nti lwayini bo ne bagikoleramu ebintu ebikyamu? Lwaki beezizika mu bintu Katonda by'ataddewo ebirungi? Twatunula ku 6:6 nga baagenda, Sitaani yayikozesa ennamba eno okubanga mwafugira okutuukiriza emirimu gye. Endagaano eyo yali ya buzito bya bwa bugagga eby'Abassikabaka. So akabonero ka Musoke kategeeza mirembe, kategeeza kusonyiibwa. Sitaani ajja n'akazanyiramu, n'akozesa abantu be okukola ebintu ebifaanagana bwe bityo, asobole okuwabya bangi. Onyirwe 14. Kale lunaatuuka bwe nnaaleetanga ekire ku nsi, Musoke anaalabikanga ku kire, nange najjukiranga endagaano yange gye ndagaana nze nammwe na buli kitonde ekiramu ekirina omubiri kyonna. Musoke oyo okujja ku ggulu, eyo enkuba eba egenda kuba mbi, amataba gagenda kugwa. Mukama yeebazibwe nnyo, Mami Hope, nsanyusa okulaba. Naye Katonda okussaawo Musoke, era Musoke bw'ajja ku ggulu, Katonda ajjukira endagaano gye yalagaana naffe, gye yalagaana obutazikiriza nsi ey'emirembe. Enkuba ebadde erina oleeta amataba n'agitereeza, n'alinnya ku mataba ago n'agakkanya obusungu bw'enkuba obwo. Ensi buli lwebanga egenda okuzikirizibwa n'amataba, Katonda asaasira n'ajjukira endagaano gye yakola. Kati omulabe Sitaani olw'okuba nti yeekwekamu ebyo Katonda by'akoze, akabonero akategeeza emirembe
akabonero akategeeza endagaano ya Mukama akasikayo abali b'ebisiyaga ne bakafuula bendera yaabwe. Bw'olaba nga tukozesezza flag eyo ekozesebwa ng'akabonero ak'okusaasirwa, ng'akabonero ak'emirembe, era mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, nangira endagaano ya Katonda eyo emenyewo endagaano zonna, kuba Katonda akuuma endagaano ye obutagimenya ebbanga lyonna. Nsaba Katonda endagaano gye yalagaana n'obulamu bwo, nsaba Katonda endagaano gye yalagaana ku mulembe gwa Nuuwa, asazemu buli ndagaano zonna ezikoleddwa ku nsi yo, ezikoleddwa ku bulamu bwo, ezikoleddwa ku kkanisa yo. Katonda asazemu endagaano zonna. Nkirangirira kikubeeko, kibe ku bulamu bwo, kibe ku nsi yo, kibe ku kkanisa yo. Endagaano ya Katonda, endagaano ya Katonda emalewo endagaano zonna ez'omu Sitaani. Olunyiriri olw'okumi-n'ettaano, nange najjukiranga endagaano yange gye ndagaanye nze nammwe na buli kitonde ekiramu ekirina omubiri, n'amazzi tegaafuukenga nate mataba okuzikiriza omubiri gwonna, okuzikiriza omubiri gwonna. Amazzi bw'olabanga obudde buno wakyaliwo ebitundu ebifa amataba, kyandibadde kizibu nnyo singa tewabadde bukusaasirwa kwa Katonda, kyandibadde tekyogerekeka. Obwo bwe bumu ku bubonero, wadde nga Mukama asaasidde, naye obusungu bwe bungi nnyo eri eggwanga Uganda, olw'omusaayi oguyiika, olw'abantu abattibwa, olw'abantu abatalina mirembe, ebyabadde embaale ebintu bibaawo. Katonda yalagaana obutaddamu kuzikiriza nsi n'amataba, naye bw'oba olaba nga kisusseeko omanya obubi. Twatandika Altar Uganda nga twegayira Katonda ku lw'ensi, kubanga alaze ebintu bingi ebikwatagana ku nsi eyo, olw'obusungu bw'agiinako, olw'okwonoona, olw'ebintu ebigitambuliramu. Tusabire ensi, tusabire ekkanisa. Ekkanisa eyalibadde ebuulira ekigambo eky'amazima ate yeefumbekeddemu ebintu ebitali bituufu. Kino kye kiseera kwe tulina okulabira, nga tulabira mu mwoyo so si mu mubiri. Okuba nga tuli mu kisiibo eky'okusiiba, ekisiibo eky'okusinza n'okutendereza, wakati mu matendo Mukama mwakkira. Kino kye kiseera kye twetaagiramu Omwoyo Omutukuvu okutuwanirira. Buli ekirina omubiri, ebintu byonna bikyuse, enjala ejula kutta bantu, embeera etabuse, endwadde zifuuse endwadde, abantu bafa. Endagaano Katonda gye yalagaana ne Nuuwa ne ku mirembe gyonna egiriddawo, kyekiseera tusabe Mukama tukaabirire erinnya lye ettukuvu, ataase, ajjukire, asaasire, atereeze, kuba amaanyi n'obuyinza biri mu mikono gye. Amaanyi n'obuyinza biri mu mikono gya Katonda. Amaanyi n'obuyinza biri mu mikono gya Mukama. Tusabe Katonda, tusabe omuyinza w'ebintu byonna atusaasire. Mukama asaasire ensi, asaasire eggwanga lyaffe, asaasire ekkanisa. Kino kye kiseera tulina okukaabirira Mukama, kino kye kiseera tulina kutuulira. Mukama asaasire ensi yaffe, Mukama asaasire ensi yaffe. Osande ayi Katonda omuyinza ebintu byonna, osande Kabaka ba kabaka,
kino kyekiseera we tulina okukabirira Mukama. Kino kyekiseera Mukama yebazibwe nnyo. Jeeni mirembe Jeeni, Mukama akuwa omukisa. Mamitina, Mukama akuwa omukisa. Tulina okukabirira Mukama tutya? Embeera ng'etabuse, ensi ng'eri bweti, amataba, ebizibu nga bifuuse ebizibu, kyekiseera tulina okukabirira Mukama. Tusomeko mu Bassekabaka essula 8:25. Wulira wagamba, kale nno ayi Mukama Katonda wa Isirayiri, kwata ekyo kye wasuubiza eri omuddu wo Dawudi kitange, ng'oyogera nti nyweza ekyo kye wasuubiza Dawudi musajja wo Mukama kitange, ng'oyogera nti tewakubulenga musajja mu maaso gange okutuula ku ntebe ya Isirayiri. Kyokka abaana abo bwe baneegenderezanga ekkubo lyabwe okutambuliranga mu maaso gange nga ggwe bwe watambuliranga mu maaso gange, kale nno ayi Katonda wa Isirayiri, ekigambo kyo kituukirizibwe. Nkwegayiridde ekigambo kyo kituukirizibwe, nkwegayiridde, kye wagamba omuddu wo Dawudi kitange. Ani ayogera ebyo? Sulemaani yayogera ebigambo bino. Kino kye kiseera tukabire erinnya lya Mukama, twegayirire ekigambo kya Katonda kituukirizibwe, kyayogera ku nsi yaffe. Endagaano gye yayogera ku nsi yaffe etuukirizibwe. Eno ensi gy'olaba Uganda, yensi Katonda gye yanyagala, yensi Katonda gye yasiima. Mu nsi yonna tewali nsi egifaanana. Yagamba lirina omukisa eggwanga erifudde Mukama okuba Katonda waalyo, ye Uganda. Zabbuli 3:3. Lirina omukisa, n'omukisa guli luddawa mu nsi yo. Eggwanga lirina omukisa libaamu emirembe. Eggwanga lirina omukisa liba n'essanyu. Essanyu liri luddawa mu nsi yo. Eggwanga liri luddawa? Essanyu. Essanyu olirina kweri? Kambuuze Odesi. Essanyu olirina nga tolina mu nsi yo? Olwairo walibadde wakaawo ng'oli mu mirembe gyo. Essanyu liriwa mwana wa Mukama? Emirembe giriwa? Abamu ku mmwe mwatuuka dde okufumbirwa ne mukyali ku kyeyo. Mwalibadde mulina abaami, mu nsonyi okyogera kino, mwalibadde mulina abaami bammwe waka. Si kibi okukola, naye obutali butuukirivu bwaffe, obutali butuukirivu bw'abajjajjaffe butufuula abaddu. Obutali butuukirivu bw'abajjajjaffe butufuula abaddu. Obutali butuukirivu bw'abajjajja baffe butufuula abaddu. Ensi yaffe eyo Uganda yaleka endagaano ya Katonda n'esalawo okutambulira ku ndagaano y'omulabe Sitaani. Nkiddemu, ensi yaffe yaleka endagaano ya Mukama n'esalawo okutambulira ku ndagaano y'omulabe Sitaani. Kiki kye tulina okukola? Kwe kwegayirira Mukama. Gwe nange ffe abategedde amazima, nga bw'ayogera nti abantu bange batumiddwa erinnya lyange, bwe banaakyukanga ne baleka obubi bwabwe bwonna ne beegayirira Katonda waffe, naye anaakyuka n'atusaasira. Twegendereze Katonda. Endagaano Katonda gy'alagana n'ensi
etaligenda kukoma. Katonda ku lunyiriri olw'16 ne mmussaako Musoke anaabanga ku kire bwe yatugambye Mukama nnyo 15 ne Musoke anaabanga ku kire nange naamutunuuliranga ne nzijukira endagaano eteridiba Katonda gy'alagaanye na buli kitonde ekiramu ekirina omubiri kyonna ekiri mu nsi. Endagaano Katonda gy'alagaana n'obulamu bwo teridiba. Tusabe tujjukize Mukama, tumugambe Mukama, jjukira bwe walagaana n'ensi. Tewantonda kubeera mu bulamu buno. Mukama obulamu bwe ndi mumbukooye, wanteeseza mirembe. Katonda takutondanga wakubonaabona. Weewaawo ng'ensi yayonoona n'azikiriza ensi n'amataba n'amaani yeekuba mu kifuba. Lwaki kati asobola okubonyaabonya? Lwaki kati okyakaaba? Lwaki kati okyatulugunyizibwa? Lwaki kati okyali mu mbeera eyo nga yalagaana emirembe? Ayinza okukola endagaano etaasa ensi ate gwe n'osigala ng'okyabonyaabonyezebwa tekisoboka. Twenenye mu maaso ga Mukama, twenenyeze Katonda kitaffe atusaasire, asonyiwe ensi yaffe. Nga Sitaani alengera ebyawandiikibwa n'agenda ye n'abikolamu kyayagala. Kugambye Sitaani ateze ebintu bingi. Ajja mu Bayibuli, ennyiriri nnyingi zijjiddwa mu Bayibuli, amazima gawedde mu bantu. Twegayire Katonda atusaasire. Abadde babuuza akabonero ka Musoke, manyi mbazzeemu. Musoke Katonda ke kabonero ke yassaawo ng'okusaasira ensi. Ke kabonero ke yassaawo ku ndagaano, okunyweza endagaano gye yalagaana n'ensi, obutaddamu gyezikiriza n'amataba. Kategeeza emirembe. Ab'ebisiyaga bali b'ebisiyaga ne bajja ne bakafonza ne bakatwala ne bakafuula bendera yaabwe, era bakakozesa nga bendera ey'emirembe gyabwe, kuba beenyumiriza nti mu kye bakola mwe muli emirembe gyabwe. Abantu abo bafuga ensi mu bintu bingi, ebyobulamu, eby'amasomero, kusoma, zi gavumenti, bintu bingi bye basapootinga, bye bassaamu ssente zaabwe. Mu kubissaamu ssente tebakoma ku ekyo. Ssente ze bateeka mu kintu ekyo, endagaano yaabwe eba enywedde. Endagaano yaabwe ebeera enywedde, naye nga beekwese mu bubonero bwa Katonda, beekwese mu ebyo Katonda bye yakola. Babikoppa ne babikolamu fotokopi okusobola okuyisaawo ebyabwe. Kale nsaba Katonda asaasire obulamu bwo. Nsaba Katonda atuukirize endagaano gye yalagaana n'obulamu bwo. Saba Katonda atuukirize endagaano eno gye yalagaana ne Nuuwa. Katonda waliwo ebibadde bifuuse amataba mu bulamu bwo, Katonda abikomye. Yesu Kristo abiziyize. Endagaano eyo esangule byonna ebibadde bikutawaanya, bingi bibadde bifuuse amataba, naye Katonda akussaako akabonero ak'okusaasira. Sabira ensi yo, sabira ekkanisa yo, Katonda asaasire. Onyero 17 Katonda n'agamba Nuuwa nti nywezezza nze. Katonda n'agamba Nuuwa nti ako ke kabonero ak'endagaano gye nywezezza nze na buli ekiramu na buli ekirina omubiri ekiri mu nsi. Na buli ekirina omubiri ekiri ku nsi. Oli omu.
Katonda yakusaasira. Katonda yasawa akabonero ak'okusaasira. Katonda yakusonyiwa. Naye abantu bo, jjajjaawo, taatawo, maamawo, endagaano Katonda gye yakola tebaagiwa kitiibwa. Katonda okusaasira kwe yaleeta eri ensi bangi tebaakutegeera. Baasalawo okusinza bakatonda abalala, baasalawo okukola zisaddaaka. Katonda akulinako pulaani ennungi. Bw'onoomukaabirira, bwe weewaayo n'okaabirira erinnya lya Mukama, Katonda agenda kusaasira. Kubanga wa kisa, wa mukwano, mulungi nnyo, teyenkanika. Genda mu maaso n'okwegayirira Mukama. Genda mu maaso n'okukaabirira Katonda ataasa obulamu bwo. Tewatondebwa kubeera bubi, tewatondebwa kuba muddu, totondebwangako kuba mu bulamu obwo, watondebwa kuba bulungi. Katusabe. Ayi Katonda kitaffe nannyini ggulu n'ensi, kitiibwa ky'amawanga, Alpha and Omega. Taata, tutuno tuli mu maaso go, twenenya olw'obutali butuukirivu bwaffe, twenenya olw'okusobya kw'abantu baffe, bakadde baffe. Taata, olw'okusobya kw'ensi yaffe, ensi yaffe Uganda essa abantu, eyiyo omusaayi, abantu bafudde abatalina musango. Naye tusaba ekitiibwa kyo Mukama kirabisibwe. Tusaba Mukama omukono gwo ogw'amaanyi gwegulumize. Tusaba Ayi Katonda w'ekisa ekingi osaasire, otaase ensi yaffe. Ayi Katonda waffe, osaasire ensi yaffe Mukama, osaasire, okomyewo ekisa kyo, okomyewo okwagala kwo. Endagaano yo Mukama esazeemu endagaano zonna ezo ezikolebwa okuyiwa omusaayi, abantu abattibwa. Sitaani nanywa emisaayi gy'Abannayuganda abafiira mu akisidenti. Sitaani nanywa omusaayi gwabwe abattibwa n'emmundu. Sitaani nanywa omusaayi gwabwe abattibwa n'ebijambiya. Sitaani nanywa omusaayi gwabwe. Mukama tukusaba, tukusaba kitaffe, okomyewo okusaasirako, okomyewo okusaasirako. Era buli ndagaano yonna ekolwa ku nsi yaffe, buli ndagaano yonna eyakolwa ku bulamu bw'omukazi ono n'omusajja ono gwensaba naye, ekutulwe olunaku lwa leero, ekutuke. Nsiguukulula agooto gonna, bannabbi b'obulimba ge batuulako, abasamiza abalogo, okutuukiriza endagaano z'omulabe Sitaani. Mu linnya lya Yesu Kristo, agooto ago gonna nga zikiza. Nzikiza agooto g'abalogo, nzikiza agooto g'abasamize, nzikiza agooto g'abassi, agooto gonna agakolera mu buli kifo. Mu linnya lya Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu, nga zikiza, nga zikiza. Agooto ago nga zikiza, agooto ago nga zikiza. N'omusaayi gwa Yesu Kristo, n'omusaayi gwa Yesu Kristo, agooto ago ge bagenda ne bakolerako endagaano. Endagaano ezo lumala ozikola ne balyoka batirimbula abantu ne bafa. Sitaani bw'anywa omusaayi, emyoyo bwe ginywa omusaayi, emizimu bwe ginywa omusaayi. Mu linnya lya Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu, nzikiza agooto ago gonna, era nsazaamu buli ndagaano za mulabe ze bakolera ku byoto eby'okutta abantu, ze bakolera ku byoto eby'okunywa omusaayi, ze bakolera ku byoto. Mu linnya lya Yesu, kino ekyoto kya Katonda kye tukuma ku lw'eggwanga Uganda, mu linnya lya Yesu nangiridde amaanyi ga Mukama geetooloola ensi yonna, geetooloola Uganda yonna, geetooloola Obwakabaka, geetooloola Palamenti, geetooloola poliisi, geetooloola amagye. Mu linnya lya Yesu nangidde omukono gw'Omukama, endagaano yo Mukama emenye endagaano zonna ez'omulabe Sitaani, agooto gonna Mukama abasinza Sitaani kwe bajja amaanyi Mukama nga zikiza. Mu linnya lya Yesu agooto ago nga zikiza, mu linnya lya Yesu agooto ago nga zikiza. N'endagaano y'omusaayi ogwa Yesu Kristo, omwana gw'endiga, mu linnya lya Yesu nzikiza agooto ago gonna nga zikiza, nga zikiza. Era nsazaamu buli kiragaano kyonna
ekyakolebwa ku nsi Uganda, ekyakolebwa ku kanisa ya Kristo. Kanisa ya Kristo abasumba bangi bakola endagaano n'omulabe Sitaani, bakola endagaano n'abakulembeze ab'ekisikiza, abafuzi ab'ekizikiza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nangiridde ekitiibwa kya Mukama kyegulumize, nangiridde engalo ya Katonda erabisibwe eri obulamu bwo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Endagaano zonna ze bakukolerako, endagaano zonna boyfriend ze yakolerako, yakweyambulirako, yakulekera ekyoyo, yakulekera kikawuula, yalina gye yagenda ne bamuwa amadagala najja n'akukolerako ebintu byonna mbikutula. Endagaano zonna ze bakolera ku ngoye zo, ku mpale zo, ku ngoye, ku buleega mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nzisazaamu zonna obe wa ddembe. Nangiridde emirembe ku bulamu bwo, nangiridde emirembe ku bulamu bwo, nangiridde essanyu ku bulamu bwo, nangiridde ekitiibwa kya Katonda ku bulamu bwo, nangiridde emirembe gya Katonda ku bulamu bwo. Nkulangiriddeko okuba omuwanguzi. Eyo gy'oli emizimu gy'Abawalabu tegiyimuke, eyo gy'oli agooyo gonna tegakuyimukireko, kubanga waliwo endagaano ezaakolebwa kyekijje bifa biyimuka bijje nga bikukolerako, bikubonyaabonya mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nangiridde endagaano ya Katonda ekukuume, endagaano ya Katonda esazeemu endagaano zonna mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Be blessed.